weewaawo akati gwe aloota engatto manya bino, oba eri omuntu aloota siripa oba ze muyita sapatu, eri omuntu aloota lugabire. Abaffe ebintu ebyo byonna biyitibwa ngatto. Bye biki? Lwaki oloota engatto? Lwaki oloota sapatu oba siripa? Era lwaki oloota lugabire? Lubaala omu bwe mutengendereza obubaka bwe mufuna temujja kusobola kumutereeza, kubanga okumanya lubaala ono abamu mujja kutambula nnyo, abamu mujja kuwunzika nga temutegedde oba nga temutereezezza mpewo zino, kubanga empewo z'akacyo kano bangi mujja kuziteeberezaako nnyo ebintu bingi. Buli omu ajja kwogera ky'alabye, buli omu ajja kwogera ky'asanze, kubanga empewo buli omu asobola okuzoogerako ky'alaba, naye enjawulo gwe nnyini zo okulaba nga tezitereera. Akati njagala tuwulirize obubaka bw'omukyalo ono bubadde bukwatagana ku ngatto. Omukyalo ono agambye nti abadde mu kirooto ng'anoonya engatto, naye ng'engatto z'abadde anoonya zibadde sapatu. Akati wabaddewo omwami oluvannyuma lw'engatto okubula, omukyalo ono agambye nti anoonyezza engatto ndowooza n'abulwa, naye nga zibadde sapatu, n'abadde mu nnyumba mu bubaka. Omwami n'ajja, mukyala gwe ogambye nti n'akuwa ssente ogende ku dduuka oguleyo sapatu. Bw'otuuse ku dduuka osanzeemu abakyala. Abakyala ne bakuggyirayo engatto ez'enjawulo, ezimu zibadde z'abaana bato, ate bwe baggyeyo engatto sapatu ezibadde ng'eziyinza okutuuka zibadde sayizi 10, eno nga zirekayo akatundu era nga nazo tezikutuuka bulungi. Wabula ekivuddemu bwe munoonyeza ne munoonya, osazeewo n'ogamba omukyala n'omulengeza n'omugamba nti mpa ziri eza bbulu eza Umoja, era n'awunzika ng'akuwadde sapatu eza bbulu eza Umoja. Okitegedde? Nali sinnamusasula oba nampa silipa eza bbulu nevaayo. Jjajja nsaba kumanya na kutegeera. Okay, kakati essapatu buli lw'oziroota mu kirooto kyo, sapatu oba siripa, zitegeeza nti ogenda kusooka okutambuza ensonga wakati mu bulumi. Siripa zitegeeza obuyinza bwa bajjajjaabo, ze ngatto mw'otambulira, oba engatto zonna kasita oziroota mu kirooto ziba zitegeeza nti olina okununula obuyinza bwa bajjajjaabo. Engatto bwe buyinza mw'otambulira, engatto okumanya obuyinza bwa bajjajjaabo obwakwasibwa bw'olina okutambuliramu. Okugeza oyinza okuba oli musuubuzi naye nga tomanyi ky'ogenda kuba mu nsi. Jjajjaawo najja nakugamba nti noonya obuyinza bw'otambuliramu, ekikubonyaabonya lwakuba tomanyi buyinza ki bukutuddemu. Oyinza okuba olina woofiisi mw'okola, oyinza okuba oli mu dokita, oyinza okuba okola ku ssundiro ly'amafuta, oyinza okuba oli ku ssomero osoma, oyinza okuba oli mu kiyumba okola, oyinza okuba olina emirimu egy'enjawulo gy'okola, oyinza okuba oli mu bufumbo, wafumbirwa oba wawasa. Kyokka ng'obonaabona ng'ebintu bingi nnyo bikka by'amaziga bingi, naye ng'oli agamba nti lwakuba tewamanya buyinza mw'otambulira kyekikubonyaabonya. Olina kugamba nti weezuule, weenoonye, noonya engatto zo, noonya engatto mw'otambulira. Okitegedde? Kati ndowooza otegedde ggwe aloota engatto. Aloota engatto zonna, oba oloose lugabire, oba oloose engatto zino zennyini ezaffe ze twambala, oba oloose siripa oba sapatu. Jjajjaawo bagamba nti manya obuyinza bw'olina okutambuliramu. Okaaba kuno nakuli n'ogamba emirimu ginsobedde, emirimu gifa, bemmanja tebansasula, biki bwe nkola sisasulwa, biki. Kati oli nava eri n'akuloosa engatto.
kati okuva n'olwaleero mukimanyi nti olota engatto oyo abakulooseza abagamba nti lwakuba tomanyi kikyoli, lwakuba tomanyi buyinza ki bw'olina, lwakuba tomanyi buyinza bw'olina kutambuliramu, lwakuba tonoonyeza ngatto ki mwewatonderwa kutambulira. Engatto ze watonderwa okutambuliramu oluusi tezaali za bufumbo, engatto ze watonderwa okutambuliramu oluusi wali tolina kukola mirimu gya nsi, oluusi wali tolina kutambula ne by'olimu kati, wali oyina okumanya ky'olina okuba, bye wali olina okutambuliramu byali birala bya njawulo ne kaakati by'otambuliramu kye kibaloose engatto. Wabula sapatu z'obadde onoonya nezima ne zikubula, omusajja n'akuwa ssente ogende ku dduuka ogula engatto, okuwa ssente kye bayita obusobozi. Kyokka ssente ze bakuwadde zigula sapatu. Kakati mmwe bannyabo ne bassebo, ng'okyalinawo ojja akasente okyasobola okukwata akakadde naye n'ogayaala, ng'okyasobola okukwata akakadde n'ogayaala, ng'okyasobola okukwata $50 n'ogayaala. Kakati ogenda kutuuka akaseera ozuukuke otandike okwezuula, naye nga ne bw'okoola jjajjaawo akuwa obusobozi oba ssente nga jjajjaawo yasigaza 5,000, mutwalo, 40,000 okukomawo bwe zityawo. Abantu bangi tubafunye n'agaa kati banne ne bw'ofukamira kati nze obusobozi ngenda bujjawa, kati tubaala nnuma biki, n'omubuuza wali wonna w'obeeredde n'emyaka 20, 22, 23, 25 obadde ofuna obusobozi? Nagamba mbadde nkola, mbadde nsasulamu, mulangira mbadde nfuna ssente, n'omubuuza wakolawo ki? Ati munnaye ebintu bino nali simanyi nti biri siriyaasi. Kati ng'atuuse mu kaseera alina kwegayirira bwegayirizi, mulangira nnyamba, si nze nzekka, n'abalala abatudde mu nnono zino abayamba abantu abakyaza abalwadde eyo mu mbiri mu nsozi oba oluusi abasawo ab'ekinnansi. Si nze nzekka nzigwe beegayirira, n'eyo bannaffe abatudde mu nkola zino beegayirirwa. Oli nga kaatuuse mu maaso ge alina kukuba mavi, alina kwegayirira, ensi ekomye, ebintu bimuluma, obadde bumuluma, takyalina kyalya, ng'alina kwegayirira bwegayizi, jjajja w'abaana nnyamba, jjajja w'abaana nkwatiraako, jjajja w'abaana bwe nditereera ndisasula. Ndikomawo ne neebaza, kati mu bubaka buno otegeeramu ki? Mu bubaka buno ono abadde anoonya engatto, sapatu nga taziraba. Kati ke katundutundu kagenda okugendamu ng'anoonya ekyo kyali, naye olw'obusobozi nga buli gy'atuuka teyeesobola. Kati nga ayita ssente, akuba amavi bamuwa obusobozi bamuwe ssente naye nga takyayanukulwa. Kati omuzira kisa eyeefuula omuzira kisa ye jjajjaawe. Kati akaseera kagenda kutuuka jjajjaawo atuuka okujja mu bulamu bwo nga ne bw'omukoola ku ssente takyayinza zikuwa, wabula nga kyalina okukuwa ke kasente akatakumala, nga bwe bakusaba ekijjulo kya $10,000, mu nsawo olinamu $40 oba 3. Kati be bantu abafumba ebijjulo ng'obudde buyiseeko, be bantu be bagamba okwokera ddungo ennyama n'agyokya ng'obudde buyiseeko, akyasondereza busente. Bisoboka era abantu tubalabyeko, oli nga yalinako emirimu egy'amaanyi, oli nga yalinako ku ssente, oli nga yakolerako ne ku kyeyo, bwe bityo nga yakwatako ne ku $10,000, naye ng'olwaleero anoonya $60,000 ng'alina kumala kabanga kaneneko zifuna. Tubalabyeko si bipya, experience tugiina, era omuntu tumuwa ekyokulabirako nga tuli bakakafu nti naawe enkya kisoboka nga wakwatako ku bukadde 3, kisoboka bulungi nnyo nga oli mu kifo ekimu oba kya lubaale oli mu kwetereeza, naye nga $20,000 okugifuna olina okukubirako amavi n'osaba ne gowamma okusobola ogiweza. Ekirooto kino bwe muba bagezi musobola bulungi nnyo kifunako ekyokuyiga nti abadde mu kirooto ono omukyala Madiina abadde mu kirooto ng'anoonya sapatu naye nga zibuze. Omwami n'avayo n'amuwa ssente agenda agula sapatu empya. Sapatu, engatto sapatu buli lw'ogiroota
obeera mu katuntundu akamunaku tadooba. Lubaale akozesa ettaala, lubaale alina ettaala z'atagaana. Ettaala z'amasannyalaze lubaale atera ozzigaana mu bantu abamu, ate abamu n'obasanga bazikozesa mu mbuga zaabwe. Naye ettaala z'atera lubaale okukkiriza etera okuba ettaala ya sola, ettaala ey'okubiri etera okuba ettaala y'omukono, ettaala ey'okusatu esookerwako etera okuba ettaala munakutadooba. Kyokka munakutadooba osanga omusamize nga gy'akozesa nga mu kasubi mweri, omusamize oyo aba akyabanjibwa kuba ettaala y'omunaku esooka. N'engatto sapatu y'engatto y'omunaku esooka. N'akataala ak'entambi ka munakutadooba ke kataala k'omunaku asooka. Era omuntu oyo bw'aba agenda nga lubaale alabika nga akyuse, nga olina w'omutuusizza, lubaale atandika okusaba ettaala z'omukono, n'obeera nga z'oteeka mu mbuga yo oba mu nju. Kyokka lubaale bw'agenda alinnya amadaala, abamu ab'empewo baba basamize abakkiriza ne bagula embaati za sola, okitegedde, ne bateekamuko ku ttaala, kubanga ettaala zino zirina amakulu mu lubaale. Ettaala birimu ku bitangaala, ekitangaala okitegedde. Kati oba okyalabisa ekitangaala kya tadooba, jjajjawo batannaba kukuwa ekyo kyateekeddwa kukuwa. Kati bw'ogula ettaala y'omukono ekitangaala kiba kyeyongeddeko. Ettaala y'omukono lubaale agyagala nnyo. Lubaale asobola okukuloosa olubaati lwa sola, omanya nti jjajjaawo mutuufu, kati w'omutuusizza weewo. Kitegedde kuba ettaala ezo za makulu mu nsonga zaffe, n'engatto za makulu mu nsonga zaffe. Kakati omukyala ono agamba nti bw'atuuse ku dduuka asanzeyo abakyala. Omwami yaani amuwadde ssente? Omwami ye Kabaka. Kati Kabaka alabika amuwa n'afuna akakadde, n'aweereza obwana bwe ne busoma, n'afuna akakadde, abamuyita mami. Ate kati bano abakyala abamu bamadiina. Atuuka waatuuse ng'omwami bw'amukwana yabeera amwegayirira, yabeera amweguyiriza. Kati bano babasasula, n'afunako akasente akamu n'akaweereza mukyala, akalala n'akaweereza boyfriend we. Okitegedde, abakyala b'ennaku zino be beegula kati ku baami, kuba abaami babbula. Okitegedde, kuba omwami alaba gundi n'alaba gundi n'alaba gundi. Kati ono omukyala okwegula ennyo, omwami olwakaba obwavuga nga tofaayo, ng'amuweerezayo akakadde. Kati ssente bazigabanya, lw'empewo zibaluma, lubaale abaluma, ate bawaako n'abasajja. Kugatta n'ebizibu byabwe, kugula nnika biki. Omanyi nnika z'abakazi zikutuka buli mwezi oguyita, ye buli mwezi. Okitegedde, omanyi abakazi bano baba n'ebbugumu lingi, bunnika tebuwangaala, bukutuka buli ssaawa. Kitegedde, kati afiisako ssente z'obunnika, ezimu za mwami we, ezimu zize ng'omuntu, ng'okuyamba abaana, famire, bikiwe ebityo, abamuyita mami bonna. Kitegedde, kati mu kaseera kano lubaale amulaba ssente azonoonera mu bintu ebitaliimu, kyokka empewo zimuluma, ate ebyokkola bingi. Okitegedde, kati ssente obudde buno lubaale amuluma, ne ssente azigabanya nnyo mu bintu ebitaliimu. Kati lubaale amusizza kasiiso. Kati agenda kutuuka ekiseera nga ayagala okwezuula, nga takyalina wajja, nga buli lwasaba bamuwayo 2,000, 3,000. Buli lwafukamira n'akuba amavi, jjajja nsaba obusobozi, nsaba ki, nga takyasukka kakadde, so nga lyo obukadde 3 yabukwatanga ng'akyali ku kyeyo. Kati awo nvuddewo. Kati ani akuwadde ssente okugenda ku dduuka? Akuwadde ssente okugenda ku dduuka oyo Kabaka, ye mwami akuwadde ssente ogenda okugula essapatu, kyokka takugulidde engatto, era akuwadde ssente za sapatu. Ke kasente akatono obwedda ke twogerako, nga ne bw'ofukamira ne bw'osaba ne bw'osula ku kyoto, olina w'olina okukoma mu kasente, mu busobozi. Okitegedde, banna abalina baba nazo nga muli mu ntabaalo, gwe nga tolina, weeyaguza lujjo nga n'ekyokulya tokiraba. Ye mwami, ye Kabaka, ssente zo z'asigazizza 2,000, 2,000, 6,000. Ssente zo z'asigazizza. Ne bw'ali baakuloosezza ekijjulo kya nte, ssente zo z'asigazizza, wakiro likikola mu bulumi, wakiro likisondera emyezi 7, naye nga ssente zo z'asigazizza zeezo ntono za sapatu. Sapatu ye ngatto y'omunaku, ye tadooba esookerwako. Kati akuwadde ssente za sapatu,
ogenda ozigule ku dduuka. Bw'otuuse ku dduuka osanzeemu abakyala. Abakyala kye ki? Abakyala be bamaama bannaalongo be bakubanja. Abakyala bakugiddeyo engatto etakutuuka. Ke kaseera omuntu katambuza ensonga nga tezigguka. Engatto etakutuuka, sapatu ez'abaana abato. Ke kaseera omuntu watambuliza ensonga nga tezituuka. Sapatu z'abaana ne banoonya ne bakuwa engatto nga tezituuka. Ne banoonya ne banoonya ekivuddemu. Omukyala n'aggyayo sapatu nga sayizi ziri 10 nga bw'ozambala eno ziyitako. Ekitegedde ekivuddemu omukyala obadde tonnamusasula n'akufunira n'olengera engatto eza bbulu nga za Umoja, sapatu nga za Umoja, n'omugamba mpa ezo. Abaffe ekirooto ekyo kye ki? Mukyala ggwe weenoonye nga tonnafuuka munaku. Omuntu okufuuka omunaku akatayi tekasala. Weenoonye nga tonnaba kufuuka nnyo munaku. Weenoonye ng'okyalinamu obusobozi obukwata obukadde 2. Ebyentabaalo by'ennaku zino kati katubabuulire, tutera bagamba omwavu akola lubaale, n'alina ekitonotono naye akola lubaale, n'omugagga akola lubaale. Yes, fine, tubagamba ekintu ekyo, omwavu akola lubaale, naye lubaale mutu nga mwavu alwawo. Kubanga bakusaba ekijjulo kya ddungu, kiro z'ennyama 4, ssente oba tozirina. Oluusi ogenda okwokya ekijjulo kya ddungu ng'amayenga gakusaba ennyama eyo oluusi gasiseetuse. Kuba tolina ssente, ennyama ogenda gyokera myezi 4. Bakugambye ogenda obikke kabaka ettanda. Ti olugendo olubikka kabaka bw'oba ng'osinzidde mayiro, tugambe osinzidde Mukono, luyinza okumalako akakadde. Bw'oba osinzidde Buddu luyinza okumalako akakadde. Bw'oba osinzidde mu Kampala lusobola okumalako emitwalo nga 45. Okitegedde? Bw'ogatta transport ne by'otwala. Bw'oba osinzidde mu Kampala by'otwala biri mitwalo nga 3. Luyinza okumalako emitwalo nga 45 oba 5. Bintu ebifaanaganako bwe bityo. Bw'oba osinzidde mu bitundu bya kumpimpi bw'otyo mu Bulenga awo, oyinza okukunzika ng'osasanyiza emitwalo nga 35. Kyokka bw'oba ova mu mayiro mpanvu, olugendo lw'ettanda lusobola okumalako akakadde ng'ova mu mayiro mpanvu. Kuba bw'ogatta transport biki, oluusi osinzidde wa musawo, olina z'omulekedde, ate akukulembedde, oluusi ne gy'olaze mu ttanda naye baagala amakula gaayo ng'ag'embuga g'okukozesa emikolo. Kubanga bw'otuuka eyo ate onakulembedde si yagikozesaayo. Kyokka akulembedde mu mbuga ye waleseemu ssente. Bw'ogatta ssente zigula ebintu, transport mu kkubo, kumupakira biki, kulya mu kkubo biki, ogenda okula akakadde oluusi kagudde wali nga olugendo lwo lujja mayiro. Okitegedde? Kati abantu abamu oluusi bandibadde basinzira mu Kampala, nati tubagamba nti mufune abantu babakulembere. Kati oyinza okusanga ng'agenda okukulembera oluusi ava Mukono. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ng'olina omupakira okuva e Mukono, mulina okwepakira, oluusi muli 2 mupangisiza mmotoka, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati omwavu akola lubaale, kituufu, teri muntu atakola mpewo, naye ate omwavu kimutwalira akaseera okuggusa ensonga ezo naddala nga za lubereberye. Kyokka oli bw'abaamu n'akasente ayanguyaako ebintu ebimu, kubanga amayengo we gamugambira nti twagala kijjulo, wayita ennaku 2 ng'akikoze. Ate omwavu takikolera mu kiseera kye kimu, n'ono alina ku ssente. Abagagga batera okulemwa lubaale paka nga ssente zaabwe zimaze okuggwawo. Lwaki? Nti bwe bamusaba ekintu takibalaamu valiyo, nti ssente weeziri, kyebamugambye kyanona, ate oba lubaale asabe kino tukikole kiveewo. Kati abagagga abamu nabo ensonga, omutima, omwoyo, laavu, taba na laavu ekkalidde wakati ng'akola ekintu. Kuba ssente weeziri ate olabutozi nga baleeta. Kyokka oli bw'abanga mugagga n'akola lubaale ng'amuwadde omwoyo gwe, nga kituufu bw'aba atoola ssente mu kukola ekintu kyakitoolera akyagala. Kitegedde? Omugagga ayanguyirwa nnyo. Kyokka omwavu akola empewo ne zikkalira nnyo olw'ensonga nti buli kintu kyagenda okukola amala kikaabira zziga lya mmese. Okitegedde? Lwakuba nti kirwawo. Kati lubaale w'omwavu atera nnyo okunywera ennyo olw'ensonga nti buli kintu kyagenda okukola amala kukaaba nnyo, amala kubonaabona okukifuna. Kati najja abeera nga mu butuufu alina ekirayiro, siriddamu kuzannyira ku lubaale. Kakati omugagga alina kyasa ekola lubaale singa abeera ng'ataddeyo omwoyo ku ekyo kyagenda okukola,
n'omwava alina chance ekola lubaale singa abeera ng'afunye obusobozi ko kyo kyagenda okukola. Naye waliwo enjawulo. Omugagga bw'aba ataddeyo omutima nga kyakola akyagala, ayanguyirwa mangu nnyo nga katayi tekannasala, ensonga ezimu abeera azivuunuse. Kati omwava akola lubaale n'omufuna mpola, n'omugagga akola lubaale. Kyokka enjawulo eriwo. Mumanye bino, entabala ezimu zeetaaga ssente. Bagambye ojja kugenda ewa Bamuyana. Ewa Bamuyana oluusi osasaanyiza emitwalo 35 oba 40. Okitegedde, kisinziira osinziddewa okugenda okutabaala. Oyinza okuba osinzidde mu Kampala, ewa Bamuyana by'otutteyo biki ne zoonowaayo oluusi ne wakutwalako emitwalo nga 10 oba na 6 n'ebintu by'otutteyo. Oyinza okuba ogenda Ssese. Essese osinzidde mayiro mpanvu. Kitegedde, kati nga ffe abamu Essese tetulinnya maato ga biwagu, kubanga eryato ly'ebiwagu bw'oba onoogenda ewa Wannema, eryato lya takisi eribeerawo libeera limu. Bw'osanga likulesse osulawo. Kyokka ate bwe ligenda liyinza obutadda ku olwo ne lidda ate nga wayise oluusi ennaku 2 oba oluusi enkeera. Kati oluusi ffe abamu ne twekyanga tetukyalinnya maato ga takisi kubanga ga bulumi. Abasese beeyagala. Abasese eryato lya takisi oyinza n'omusanga awo nga talina maanyi gagenda ne musulawo. Kati ffe tupangisa bupangisa. Okupangisa eryato erigenda ewa Wannema kikwetagisa emitwalo wakati w'emitwalo 7 ku 8, oba muli 7 oba muli 40. Kiisiipangisizza lyato. Bo bali bagamba nti akawujjo okukuba amazzi, nti transport ku mazzi amafuta gagenda nnyo okusinga emmotoka etambula ku lukalu. Bo ye point gye bakuwa nti eryato likozesa amafuta mangi ku mazzi okusinga emmotoka etambulira ku lukalu. Okitegedde? Kati waliwo ebintu ebimu nga byetaaga ssente. Abantu abamu abali ku byeyo nga munaakola ensonga, munaagenda mu basenkulu abamu, munaagenda mu mbiri ezimu, munaagenda mu nsozi ezimu, mwetegekere. Bwe mba temusobola kukuŋŋanya ssente, musondereze nga mufuna ababaterekera essente musobole ozisanga. Mu butuufu lubaale ng'ono omwanguya, omuntu yandibadde atambula mu kko ne ku kasente akawerako ng'obadde onoomwanguya. Lubaale omwava akola lubaale naye lubaale atwalamu akaseera, kubanga eyandibadde agenda mu lutabaalo enkya asooka kusabiriza n'asaba ku muganda we, ku muto we, taata mu kyalo. Oluusi bwe bamuduulira wagaana okukola, weesibye ku bintu bintu twagamba ebintu biveeko, lokoka biki, oli agenda okuwa ssente amaze kulangira. Kati gw'osaba wagenda okuweera nga olutabaalo waluloota dda n'ogenda okukola ekintu kakiyiseeko omwezi mulamba, saate omuntu wabaamu n'akasente genda okulaba ekintu kyanguwa. Kati ssente mukimanya nga lubaale abaluma ne musooka muzikozesa ebintu ebitalimu, ate oluusi ne bifa kuba lubaale waba kubanja bitono nnyo by'okola ebirama. Okitegedde? Kati oluusi ne muwaliriza ne musika omugwa ne lubaale n'ogamba nina kumala gula kano, kengule kabada yange, ebintu eby'enjawulo bwe bityo, oba kenkole kino kenkole kiri, n'owaliriza okukakkana ng'era lubaale abikulemesezza. Kati ogenda okusalawo okukola lubaale ng'ate toyina. Bwe bagamba nti ojja kugenda Essese n'owulira nti eryato tulipangisa emitwalo 7 wazikwatako naye kati tozirina. Kati olutabaalo oluloose lwa leero ne kitwala mu maaso emyezi 4 okulugendamu. Kati kyekintu kye tugambye nti n'omwava akola lubaale naye buwanvu ki, bulumi ki, okitegedde, mumulwamu kyenkana ki. Ayina ssente talwa mu lubaale, kyokka ayina ssente bw'aba nga yaakola ffa ng'akola muwawa, era lubaale amulema paka nga ziweddewo, era agenda omutereeza nga ssente ziweddewo. Kyokka ayina ssente singa akola lubaale nga akozesa mutima, ayina laavu mu ekyo ky'akola, nga buli ssente gy'atoola atoolera ekintu ky'ayagala. In fact omugagga ayanguya mangu ensonga era zimunyumira nnyo. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo mwezuule nga bukyali, mwezuule nga mukyalinako kokko mu nsawo akantu. Tolinda lubaale kumala zitta. Buli bye tubanyonyola byonna wakiri bw'oba tobitegedde biddemu enfunda nga 4 osobole okubitegeera. Ogenda ku musawo nga tolina ng'oli mwavu nga naye yennyini akaluubirirwa. Okitegedde nga akaluubirirwa ewamu yakwatirako ate akasente oluusi ke yandibadde awaako abaana be, oluusi akuyambako, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? Okaluubirirwa
ate ne wooli naye n'akaluubirirwa ebintu bwe bityo. Naye singa omuntu aba alinamu kasente noga nti ndoosa ekijjulo ne jjajja w'abaana gy'oli naye yennyini anyumirwa ng'okikoze ku olwo, ate naye anyumirwa bw'agamba nti mu kino ŋŋenda kukolako, nakugamba nti njagala ompeeyo emitwalo 6 ng'ozirina, ogenda okulaba naye yennyini anyumirwa. Mukola lubaale nga muli basanyufu, musanyufu naawe oli musanyufu. Bw'agamba nti mpayo emitwalo 4 ng'ozirina, bw'agamba nti ekintu ekyo kye bagambye kya mitwalo 3 ng'ozirina ng'ozitoola, okitegedde, ogenda okulaba nga lubaale anyuma. Kale mukole lubaale nga mukyanyumirwa, mukole lubaale nga ne gye mugenda mukolera bagenda kunyumirwa, mukole lubaale nga nawe wennyini ye onyumirwa ng'olaba atambula, okitegedde. Moto weeri, omwavu akola lubaale, omugagga akola lubaale, ne tubannyonnyodde bukalu buki, bwangu ki, ensonga ozirwamu kyenkana ki, ensonga ozanguya ddi. Bwe muba mukyalina akasente mufune essalira, mukole ensonga, mulumbe bassenkulu, mugambe nti kati tugenda kulumba. Mulokolaga nti mu linnya lya Yesu, nawe gaa nti mu linnya lya bajjajja kati ŋŋenda kulumba. Naye essente ng'okyazirinawo ate temusembyayo bassenkulu gye mulaga ne bannankulu, oba mu mbiri oba mu nsozi, muleke kusembyayo abantu abo abazituddemu. Ogende ng'olinamu akakadde ogambe nti kano akakadde ka ntabaalo zange. Oyogera ntabaalo zo, so tolowooza gy'ogenda kukolera nsonga, gy'ogenda okukolera ensonga gy'oba osooka okukulembeza, kuba yagenda okubeererawo mu buli kimu. Abantu bangi batulumba ffe, kye tumanyi nti kye tusanga n'abatudde mu nsonga zino, abasawo nabo bakisanga. Kye tumanyi nti si ffe ffekka tukisanga, okitegedde. Oli ava eri ng'alinamu akakadde, nakugamba Kabaka nnuma, nakugamba Muyana nnuma, Nakayima nnuma, Nakayima yandoose okugenda ewuwe, Kabaka yandoose okugenda ewuwe, Mukasa mpita ewuwe, najja mu lubiri. Kyenjogera ne bassenkulu abamu abawuliza zi audio zino nabo bakisanga kibatuukako, era nabo kyemmanyi bakosebwa, okitegedde. Kati mulimu omulwadde ava eri nga alinamu akakadde, okumanya akakadde bw'oba okwogera owulira kanene, oba owulira nga ssente nnene, kakati ng'ajja era ng'amanyi tikajjamu mazaako. Najja n'agamba alinamu akakadde, naloota okugenda ewa Nakayima, kakati jjajja Mukasa naye ampita, kyokka Kabaka ndoota Kabaka naye ampita, ankuba ampita okumubikka, ndoota ebinnya biki. Kakati Ssenkulu w'abazze, oba tugambe ffe nga ffe mulwadde w'abazze, otunuulira akakadde kano nga yalaba kangi, kati n'omugamba tugenda kuva Buddu nti ye mu kkubo mu lubiri olina kyoleseemu, n'eri olina kyogenda okuteekayo, ate n'ebintu by'otwala. Kati nga ye bulijjo amanyi nti bagamba okubikka Kabaka ojja kugenda n'embikko 3 jasiti, so nga Kabaka ennyanga eri kiringa kisenge, ennyanga ebaamu ebisenge. Ekintu ekikola ennyanga kiki? Nti ojja kugenda n'effumu lya Kiwanuka, ogenda n'ennyondo ya Kiwanuka, ogenda n'ensumbi ya Kiwanuka, ebyo byonna bya bbeeyi, okitegedde. Ojja kugenda n'ensaka ya Kabaka ya bbeeyi, ojja kugenda n'enseke zigulwa bugulwa, ojja kugenda n'amalwa gagulwa bugulwa, ojja kugenda n'embikko 3 za bbeeyi, ojja kugenda n'enkumbi eŋŋanda, ojja kugenda n'embazzi eŋŋanda, ojja kugenda n'entungo n'obulo, okitegedde. Ojja kugenda n'embikko za Maama Nabinene, oluusi gomesi, okitegedde. Oluusi gomesi mugiguza emitwalo 6, ekitambi, ekitambaala, kitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ojja kugenda n'amata, bw'onoogenda mu lubiri, buli mukolo gwonna gw'okola wandibadde ogabulayo ku mata, wakiri n'ogateekako mu bacwezi, okuggyayo amakulu nti buli kintu ky'okola kivaamu ekitangalijja, ge mata gano, amata agategeeza okukutamu ekyo ky'okoze. Ti bw'onoogenda mu lutabaalo onoonyako we bagabula amata n'ogagabula, okitegedde. Ojja kutwala amagi ogagabula abaana, ojja kutwala amata ogagabula abaana, ojja kutwala embikko z'abaana, ojja kutwala embikko za kizza. Kati ogenda okubala ebintu by'otwala nga kumpi biri mu mitwalo oba nga 3, okitegedde. Kakati oli azze n'akakadde, kyokka akakadde agamba kakumutambuza. Kati ye azze tayogera mu kifo gy'azze kukolera nsonga. Kati gwe mu kaseera ako toba muntu, oli azze ne ssente nga zize kukola nsonga,
kabaka ampita kyasooka okukulembeza kabaka ampita nsaba kunkulembera oba nsaba kunnambululira nsonga zino Mukasa ampita Essese. Olugendo lw'Essese nosooka olubala ng'akutte akakadde ye alaba kangi kati n'omubuuza ate ffe naga mbadde nsaba kunnyamba bwe nnaba nteredde nja kujja okwebaza kati n'obuuza bannange bwe twakola ensonga zino twazza musango oli n'abeeri nga akutte akasente nga balina gye bamuyita naye nga kaggwawo mu ebyo byagendamu n'omubuuza ate ffe ate mu mbuga ate amakula g'embuga nga mu pulaani ze tegaliimu mu ebyo bya pulaaninga nga toliimu akutte zize nga toliimu okitege kale no tubakubiriza bannange bagenda baga nti poliisi n'omuntu wa wansi poliisi n'omuntu wa bulijjo beera ng'ogenda okukola ensonga budget kola budget nga oga nti gyendaga bajja kunsaba ssente gyendaga bantu ekitegedde gyendaga balina ebyetaago gyendaga baasamira gyendaga baafuna okumanya baasamira bagenda kunkulembera bagenda kukwatirako bagenda kunnambululira bagenda kunkolako bagenda kuntetereza lubaale omuntu gy'olaze yenna oba musawo kasita obeera ng'omutima gwo oba bamukulagiridde oba mukyala oba mukazi oba lubiri oba lusozi kati nze mbakubiriza abantu abo bamenyeka nnyo mu kunoonya ensonga ffenna nange kamwa kwogera mu kunoonya ensonga mu kuyimirirawo okitegedde eri abantu b'osanga nga si mubbi naye nga ayagala kukolera ensonga tugambe olina mukwano gwe yakulagiridde naga nti jjajja gundi ensonga jjajjikola jjajja gundi bwe abalongo nga bebakuluma ajja bakolera ajja bakusibira ajja kubakuyitira oba jjembe jjajja gundi ajja dikuwangira okitegedde kati tugambe olina akuwa ekifaananyi naga nti olowooza abalongo abo bakolera ssente mmeka binaga nti abalongo bayinza okumalawo emitwalo nga 40 oba 5 oba zitya oba zitya kati munaye ng'ova eno ogenda okinaguka olina emitwalo 4 olw'ekifaananyi kye yakuwadde kati otuukayo omuntu agenda okukolera abalongo n'asoberwa kati ebiseera ebisinga abantu bano bagenda okunoonya ensonga tebalowooza ku oyo agenda kimukolera alowooza ku ekyo kyagenda okukola oli bw'akitegeera nti alina okwambaza omuzimu gwa jjajjaawe era ajja na ssente za kugula bintu bya muzimu ennamba esinga tajja na ssente zanaaleka mu mbuga kati omuntu ono bw'omugamba nti ffe mu mbuga tujja kukolerako emitwalo 10 ogenda okulya nga kugamba jjajja mukamange nsaba kunnyamba kati mbadde nsaba ku ssente zo jjajja osigale ng'ommanja ngende nkole jjajja ssente ezo nja kudda neebaze nja kujja nsasule kati n'ogamba lwaki ebibyo ggwe ebibyo lwaki ggwe bikola mu kaashi lwaki sekulu ono woolaze lwaki ye ebibye ye byagenda okusigala ng'abanja lwaki ggwe ebibyo obikoze mu kaashi kitegedde kale nno abatudde mu nsonga zino tusanga obuzibu ennamba esinga obungi tugikolera ku bwereere ennamba esinga obungi ffe tulowoozaako oluvannyuma ate olusi tobagobe n'okkiriza naye obulumi kati mu kuteesa poliisi n'omuntu wa bulijjo we tuteeseza tutuga nti bannange nammwe mwekuba emitima kola leka mugenda ne musika omugwa ne lubaale okyalina ssente n'ozizza mu bawala mu bakazi biki n'okwana n'okola ki n'otukokola ensonga nga gy'olaze ogenda mukaluubiriza agenda kukola ensonga ezo nga si musanyufu ate oluusi gwe olwana ekikyo kiggwe olwana oyambaza omuzimu gwa jjajjaawo ezo ssente n'ozifuna ate ono agenda okukuteerako omukono okukwasa ebintu ebyo n'omugamba nti gwe zizo nja kuweereza mpeereze okitegedde nja kuweereza mpeereze kyokka gwe ekikyo bakikukwasizza ogenze abantu abamu babakwasa ebintu ne mutuuka eka ne mwongera nakusiraana busiraanyi lwaki nti olwana nnyo okukwasa ebintu by'abajjajjabo naye ng'ate lubaale tebamubanja okitegedde lubaale tebamubanja totwalanga kintu kye bakoledde nga oyo omujereze n'omuga gwe zizo nja zikuwa olw'okuba olaba ajja kukkiriza ffe abatudde mu nsonga zino tulina omuze ffe tetugoba bantu ffe ku magezi kwe tutudde
nze nkimanyi nti bw'oŋŋamba nti siina ssente siyinza kugoba, nze nkimanyi nti era nja kukolako, naye okakasa ebintu by'otutte jjajjaawo tasobola kuwa nga wagaanye okusasula ssenkulu. Eri abantu abamu n'asirikira akasente ewaka, ye najja akunyigirize. Bw'obanga oli wamu kwasa bintu bya lubaale oba bibbo bya lubaale, najja ne ssente ezibimala ezizo n'atazireeta, kyokka ng'ate ewaka yabadde alina ekkubo ly'asobola okufuniramu ssente ezo. Kati ye n'ayagala akozese obwangu ajje omukolere mbu ye abeere bulungi. Kati ebiseera ebisinga ffe twagala tubasomesa ensonga zino kubanga ffe twewaayo basomesa. Ebiseera ebisinga ofubanga nnyo okuva ewantu nga tebakubanja, ne bw'obanga teweekakasa muntu naye nga gye walaze eriyo omusawo oluusi nga tagenda kukolera nsonga ezo, oluusi nga tazimanyi, oluusi nga azimanyi. Kati gwe kiisi wagenzeeyo? Ebiseera ebisinga obungi weewalanga nnyo okuva ewantu nga bakubanja, weewalanga nnyo okukolera ebibbo bya lubaale ne basigala nga babibanja. Kati abantu abamu mugenda ne mugenda babakoledde ebintu ne mutuuka ewaka n'otandika okukubira ssenkulu, jjajja munnange nze sifunanga njawulo, wamusasula. Oyo ye lubaale. Otegeeragana n'omuntu naye yawula omuntu n'empewo. Ssenkulu yakeera enkya n'asamira lubaale we n'amuteekawo, omwegayiridde ozze n'ezikola ebibyo, ebijjulo obifumbiddewo, ekisambi ky'ennyama okiguze, biki obiguze, butungulu, ttooke, muwogo, biki. Kati gw'okoze ebibyo biwedde, ssenkulu asigadde akubanja. Kati ky'oba omanyi omusawo taba muntu yekka, omuntu abaamu emyoyo gya mirundi ebiri, aba muntu ng'ate alina byakongojja. Moto ya lubaale ebiseera ebisinga obungi bw'oba otambula ng'okola lubaale weewalanga nnyo obutakubanja. Waakiri oyogeranga ekitono ky'oyina naye ng'okisasudde. Ekirala, ssenkulu bw'omugambanga nti jjajja ku mitwalo 6 gy'onsalidde ninako emitwalo 3, nakkiriza noga nti emitwalo 3 nja giweereza. Ofubanga nnyo ng'abadde alina ebintu byakwasizza, ofubanga nnyo genda n'okola nnyo n'ojjawo ebbanja. Buli lwe bakuwa effumu lya jjajjaawo oba olutuula lwa jjajjaawo oba ekibbo kya jjajjaawo nga kyasigalako ebbanja, be bammwe abawoza nti jjajja munnange bukyaŋŋanva eyo enjawulo yabula, jjajja munnange bukyaŋŋanva eyo manje obusente bwange baganye obbusasula. Kati abantu abasinga obungi mugenderere, ate abamu abasomesa abamu ebintu bino tebabibagamba, okitegedde, naye ffe twewaayo ne tubibasomesa byonna ne mutambula n'okumanya. Totegeeragananga ne ssenkulu ng'ate okimanyi nti aliko emyoyo. Mujja kutegeeragananga mmwe ng'abantu, emyoyo gyo gisigale ng'ate gyo gikusibye. Totegeeragana, temugendanga mu basawo, tugambe omusawo omukazi, tugambe omusawo omusajja. Gwe n'otegeeragana naye olw'okuba alina ekisa, n'ojja n'okolerawo ebintu byo mu mbuga gye yakola. Okitegedde, n'ojja n'okolerawo ebintu byo tugambe bijjulo, n'oyokya ennyama, n'ogabula abantu, biki, buli kimu n'okikola ne bijja biggwera mu mitwalo 3. Kati ssenkulu najja kugamba nti ssente z'embuga zijja kubeera emitwalo 7 oba 6. Emikolo gy'okoze giggweredde emitwalo 3, kyokka toyina nsonyi mu mbuga n'ogamba nti basigale nga ku mitwalo 7 gye bagambye, mbu jjajja munnange bwe nkoze budget ssente ziweddewo, jjajja nsigazizzeewo emitwalo 4. Okwo kuba butabalaamu kifo ekyo nsa, kuba butawa kifo ekyo kitiibwa. Ogenze wa ssenkulu ku musawo, bannange ebintu bino mukkirize mbibasomese mubimanye. Lwaki abantu abamu bakola emikolo ne gitavaamu? Lwaki abantu abamu bakola emikolo ne batagifunamu? Ogenze mu mbuga yonna, kati soogerera waffe mu lubiri, wabula bino bye njogera bituuka ne ku balala. Abantu bangi babikola n'ewalala. Ogenze mu kifo, bakugambye ogenda kufumba ekijjulo, kuliko embuzi, kuliko enkoko. Munnange ogenze onoonyeza ssente, ozze mukoze budget, oguze amatooke 3, oguze embuzi, oguze enkoko, oguze enva z'ebinyeebwa, oguze ebijanjalo biki. Onyiriza omukolo gwo mbu okola akatinko, jjajjaawo akusiime, ebibyo biguze biweddeyo.
kakati munnange biweddeyo eri bafumba bafumba jjajja kenze gye nkulabe bwe weetalaabo weebuga bate balite bwe weebuga banne akajama kano keetaagamu katungulu bwe weebuga bw'ogenda bw'okaleeta sente bw'okwata mu nsawo bw'ogenda kati ekijjulo kyonna okimazeeyo bulungi nnyo kiba kiri ku masiga ng'otuma akaana ngambira jjajja mbadde njagala mulaba mbadde njagala kuteeka mu mbuga ssente ze bansalidde byenjogera babikola kuba tubimanyi akati weetaze ebiki mbuzi bagisaze ebiki nkoko bagireese ebiki buli kimu okikoze ebiki abantu bakuŋŋaanya abantu beesunga kulya era emisito gigenda mu maaso kati senkulu ayina waali oluusi ayina baalaba amutumidde akaana oba omuntu yenna ali ku mbuga jjajja mbadde njagala mulaba nteeke ssente zibansalidde mu mbuga naye jjajja ng'ajja nga musinkana mu nnyumba enkulu nga musinkana munnange jjajja bwe tukoze ebintu kale ebintu byonna ssente zensaasaanyiza biki jjajja munnange ssente zimpeddeko munnaye 6,000 gye wansalidde jjajja mbadde nsaba jjajja musigaddemu 2,000 jjajja nsigazaamu transport antwala kati olw'okuba ffe abantu abatudde ku lubaale tuba n'ekisa oyogera n'omuntu naye omuntu alimu emirundi 2 ekijjulo ky'ofumba kya misambwa naawe akifumba olimu emirundi 2 olina ekitundu ky'omuntu olina ekitundu kya lubaale gw'otegekera senkulu gwe weegayidde oba nankulu alina ekitundu ky'omuntu alina ekitundu kya lubaale kyakongojja jjukira lubaale atambula na bwenkanya jjukira lubaale agoba bwenkanya ekijjulo kitutte 3,000 senkulu yaggambye otegeka ekijjulo mu mbuga muno tiye olina okuteekamu amakula ga 6,000 tiye okitegese kiweddeyo oddidde senkulu olw'okuba omusanze mu jeerejeere oluusi mwavuyavumukko oluusi talina na bulungi ssente 6,000 gyakusalidde ogenze mugasimbaganya ekijjulo kiri ku masiga jjajja munnange 6,000 gye bansalidde jjajja munnange bwe mbazeebazeemu jjajja n'akasente akanzizaayo mukama wange nsigazizaamu 2,000 ku 6,000 ekijjulo kya 3,000 kale nkulayirira nze ngamba somesa ekintu eky'amazima ffe tukkiriza ffe buli kintu kyonna tufuuka basiru ennamba y'abantu abasinga abali ku lubaale abasinga obungi basenkulu mugende nga mubeegendereza abamu ng'oggyeko abamu abalowooza ennyo ssente nagga tokikola nga tomaze kunsasula ne kati njogera ku bantu abamu abalina lubaale kaziina batudde ku busiru ffenna gye tutudde ku busiru nze kasita oŋŋamba nti ninamu 1,000 naye ng'ekintu ky'okoze kyakakadde nuŋŋamba muneyo ssente 6,000 gye bansalidde ninamu 4,000 tokkirizibwa ggwe senkulu oba nankulu kugoba muntu oyo oba mugamba nti ekijjulo biki okiyomberemu okiyombere nedda oba oyagala ssanyusa mu mikolo gy'omuzzukulu gyali mu kukola era ogende kulya nga senkulu akugaa kale tewali mutawaana tuziteekemu awo naye abantu abasinga temumanyi nti omutima gwa senkulu munda abamu gusigaza ennyiike kati omutima gwa senkulu jjukira emisambwa wakoledde ekijjulo gye wazze okusaba okusumululwa kati ate ebiseera ebisinga lubaale ono atambulira nnyo ku ndowooza y'omuntu nannyini ye kati ebintu by'otegese bya 40,000 yakusalidde 60,000 omunnyonnyodde omugambi jjajja nsigaziza 3,000 kati asooka n'alowooze ebintu by'okoze bya 40,000 lwaki ezize zezibuze lwaki ezize zezitaweze kyokka ezze yakusalidde entono ddala 60,000 lwaki 40,000 ggwe agago gafunye lwaki ezize 6,000 era zezigaanye okuwera kati ebiseera ebisinga obungi mugenda ne mubagamba jjajja nsigazizaamu 3 olw'okuba abalubaale ebiseera ebisinga baatondebwa bamu batambulira ku busiru kubanga babeera batya lubaale kati anyiiga mu mutima najja kugamba ziteekewo naye ng'omutima gwe gusigazizza ennyiike ne gugamba yii naye bannanga abantu bazibu ssente ntono ze namusalidde era ezaffe zezibula era ezaffe zezisigala mu mabanja kati munnaye nga kugamba ziteekewo ng'akusabisa ng'oziteekawo emyoyo gye gisooka okusiba ekijjulo nga temunnaba nakijjula
lubaale w'omu mbuga yasooka okusiba emikolo gy'okoze gyonna. Lubaale w'omu mbuga yasooka okusiba emikolo gy'okoze gyonna. Kuba omuntu ono ye waakisa akkiriza. Nejjukira empewo bwe zitegeera ffe abantu si bwe tutegeera. Mugende nga mwegendereza nnyo empewo zirina entegeera yaazo ndala, n'abantu bategeera bulala. Kati ye omuntu waakisa kubanga ffe batukuutira. Tonyegeranga mu kijjulo ky'omuzzukulu, mu mukolo gw'omuzzukulu toyomberanga mu mukolo gw'omuzzukulu. Gwe jjajja w'abaana, jjajja w'abaana okuŋŋaanya abaavu n'abagagga n'abatategeera n'abalalu. Kati ekyo kiffe kye kibeera kyatutendekebwa. Okitegedde? Kati Ssenkulu agambye kale ziteekewo. Emyoyo gy'omu mbuga gisigazizza ebibuuzo, gikuyise na musirusiru, laba omusirusiru ono addidde ssente zonna n'asaasaanya, ye aseka muguwa ng'azza wuwe yanyiriza bibye. Emitwalo 6 okoze ebintu bya mitwalo 4, emitwalo 6 era gy'oyagala tukubanjeeko. N'oleka ebbanja ku mitwalo 6 n'osasulako 3 basigale nga bakubanja 3, naye ng'okoze ebintu bya mitwalo 4. Imagine n'omwana omuto akiraba nti emyoyo giba tegisobola kukuteera bweza mu mikolo gy'okoze. Kababeere bajjajjabo bennyini tebasobola kukuteera bweza mu mikolo gy'okoze, oba tokoze bwenkanya. Wadde nga Ssenkulu akukkiriza n'oteekawo emitwalo 3 ne wasigalayo ebbanja. Ekirala, omuntu yenna abeera ng'asigazizza ebbanja mu lubaale. Bw'ogendanga by'osookanga okulowoozaako, tonnalowooza ku birala byonna. Era abantu abasinga temumanyi lwaki mutwala ebintu eka ne bibatunuulira. Mulimu abasawo abamu nakwasa ebintu nga byali bituufu, naye ssente ze wasooka okufuna ng'okulu oba ze wasasulwa tewalowooza ku bbanja ly'olesse mu lubaale. Kati abantu abasinga lubaale ono bw'oyogera ne Ssenkulu obeera omanyi oyogedde ne lubaale. Okitegedde? Lubaale endowooza ze ndala n'ez'abalya mmere. Kati mwe mutudde muteesezza. Bajjajja bansalidde emitwalo 4, kati n'otandika okuteesa ne Ssenkulu ono alinnyibwako emmandwa. Olw'okuba waakisa nakugamba kale bakusalidde emitwalo 4 olinako 2 kale n'oziteekawo, endala n'oziweereza nti ye laba ogenda okutuuka ewaka ofuna chance ofuna emitwalo 6. Kati emitwalo 6 ogenza okuza essaati n'engatto, tolowoozezza ku mitwalo 2 gye waleka mabega. Kati baakuwa ekibbo kya lubaale n'ensawo, kati gw'osuubira bigenda kukola. Okitegedde? Kale n'abantu abamu bwe muba musoma lubaale nga tubasomesa, waliwo ebintu ebimu bye muyina okumanya. Omuntu avudde eri kabaka amubanja omubikka, omuntu avudde eri bamuyana amuli bulala, azze n'akasente atuuse mu mbuga agambye abakulu baamu, jjajja mukama wange nsaba kuntwala Ttanda, nsaba kuntwala Ssese, nsaba kuntwala Gindi. Kati akutte akasente, jjajja munanga nti akasente sente zonna zinfuddeko, sente zino zensigazizza. N'omubuuza ate ssente z'omu mbuga. Jjajja mukama wange bwe nnaagenda n'enkola jjajja nja ziweereza. Imagine. Kale mukole mubalansinga ebintu, mukole naddala abakyalina chance ezikola, abakyalina chance ezitereka akasente, abakyalina chance ng'okyakwata kasente. Mubeere ne balansi mu bintu bye mukola. Bwe mutaafunenga balansi ne mwesulikira ku byammwe byokka nga gye mulaze okukola ensonga bo tebali mu bajeti zammwe, ebiseera ebisinga obungi ebintu bye mukola byekulula, tebivaamu bweza, tebivaamu kusumululwa. Ffe olw'okuba tuli basiru, ffe tubawo omwagaanya ne mukola ensonga, naye emitima gy'abantu abasinga obungi okola ensonga nga gwanyigirizibwa, nga tegwasanyuka. Kati ebintu ebimu n'obikola nga tebivaamu. Jjukira ebintu by'emyoyo bya myoyo, n'obikola n'odda n'ewuwo bintu ne bigaana okuvaamu. Oluusi omu n'alowooza nti gundi teyamukolera, naye ng'ebintu bye yamukolera byali bituufu, naye ng'emyoyo tegyabalansinga bwenkanya. Jjajjaawo ne bajjajja b'omu mbuga omwo, bajjajja b'omu mbuga omwo baasigala bakaayana, baasigala tebalabye bwenkanya. Kati bajjajja b'omu mbuga omwo bennyini ate be bakusiba, ab'omu mbuga bennyini kati kino ekyo nkibabiddeko. Okay,
omukyala bwe twannyonnyodde obubaka suubira okuba nti wabutegedde bulungi, fuba okulaba ng'onoonya engatto zo, naye wakati ng'onoonya lubaale oyo ojja mukolera mu kaseera akasookerwako kalibeera ka bulumi. Okitegedde kubanga mu kaseera lubaale mwakubanjira weetuddeko, lubaale tomukoledde mu budde, ze siripa ze bakuwadde ssente ogenda ogule ku dduuka. Lubaale emyaka gy'olimu oteeka okuba nga emabega yonna lubaale azaakubanja, ebiseera bigenda bikuyitako. Okolera lubaale mu kaseera nga takyayagala, lubaale alina wazaayagalira, zaakubanja zaakubaka naye nga weetuddeko. Kakati okula osanga ogenda okugula sapatu, jjajjaawo akaseera wogenda omukolera bugenda kuba bulumi, kuba agenda kuba amayengo agamu gaseseetukadde, abaludde nga bakubanja abamu, ogenda kutandika ensonga zino nga ku busungu kwe batudde, nga n'oluusi ne ssente woozijja zongedde kufa, nga ojja kutuuka okulumba ensonga zino nga n'obusente bw'olina tebukyakumala. Ze sapatu z'oloota, y'engatto y'omunaku esooka, ogenda kusooka kutambuliza ensonga ezo mu kudooba, ogenda kusooka kutambuliza ensonga ezo mu buyinike, mu bwavu, mu bulumi, mu bugigi nga tokyalina akuwa nga ate n'emirimu gyafa. Okitegedde kubanga abantu abamu mwetuulako emyaka ne gimala okubagendagendako. Okitegedde omuntu n'akola lubaale ng'ali myaka 35, 37, 38, naye ng'emyaka gino gyonna 25 lubaale yali amumanyi, 24 lubaale yali amumanyi, 26 lubaale yali amutegedde, yali amaze okuguka ng'otegedde nti lubaale annuma. N'osika omuggwa n'oyingira emyaka 3, n'osika omuggwa n'oyingira emyaka 35, kati n'otuuka okukola lubaale ng'ekituufu ekisamwe yakusabira ng'omukolere nga kyavaawo, ng'olina mukolera mu bulumi. N'olwekyo kyekino ekirooto ky'ofunye ekyokuba nga omusajja azze n'akuwa ssente ogenda ogula essapatu, naye nga ezizo nazo zennyini zibadde zikubuza. Omusajja oyo ye Kabaka. Okitegedde bamaama b'osanze ku maduuka be bamaama bannaalongo be bakubanja, ne taata Kabaka bulamu. Otudde mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo, tudde mu kitundu ky'Obulongo, tudde mu kitundu kya Lubaale omubereberye, era Lubaale oyo wakutambuza y'ensonga lwaki onoonya okugula engatto omuntu mwatambulira, engatto omuntu mwatambuliza ensonga, naye engatto obadde onoonya engatto z'obulumi, engatto z'omunaku w'owansi, oba tetonoonya ngatto zino ze twambala zitugenderamu ku mikolo, obadde onoonya sapatu. N'olwekyo mukazi wattu gwe mukazi wattu gwe kusaasiddeko, kubanga lubaale ogenda mukolera mu kaseera nga obudde bukuyiseeko. N'olwekyo ate era mubanga mutambula mulowoozenga nnyo. Tugenda ntibakubira ebifaananyi ne twogerera mu ngero, oluusi twogerera nnyo mu ngero, tetwagala nnyo kwatula kugamba nti oluusi tuli babbi. Kuba omuntu oyinza okugamba omuntu ntya ejjembe ndiwangira obukadde 3 ne baga banne abo babbi. Kati ebiseera ebisinga tutera kwogerera mu ngero, oluusi ne tubayisiza engero, oluusi omuntu anagenda essisi ne tubayisiza engero, oluusi ntambule n'okumanya. Tubayisiza engero, omuntu bw'aba n'agenda ewa Nakayima bamusaba bino bamusaba biri, tutera obbibasomesa. Omuntu agenda wabamwena otwala ki, omuntu agenda ettanda otwala ki, ebintu ebityo tubabulira ne tubanyonnyola, tuyisiza mu ngero biki. Abantu abamu ne tubanyonnyola, abantu abamu ne bafuna ssente ne bazoonoona. Agenda okutuuka mu nsonga ng'essente kituufu abadde nazo emyezi egiyise, naye ng'azoonoonedde mu bintu ebimu n'atuuka mu mbuga zaffe nga okunnyonnyola kwakulembeza, okwegayirira kwakulembeza. Nakugamba ssente mbadde nazo kituufu naye zinfuddeko, n'omubuuza lwaki obadde olinda zikufeeko, tati munnange mbadde simanyi. Okitegedde ebintu ebifaanaganako ebyo. N'olwekyo mugoberere nnyo nga tubasomesa audios nnyingi nnyo ze tusomeseza mu ngero nnyingi nnyo. Bino ebintu tebikwataganako ffeffekka kunze ayogera nzekka, bikwatagana n'eyo yonna gye mugwa mu mbuga ez'enjawulo, mu basawo ab'enjawulo, abasawo abakazi n'abasajja mu mbiri mu nsozi. Okitegedde mujja ne mubeera ne ssente ate fasiti ne mutuuka mu bifo ebyo oluusi ne mukaluubiriza ababituddemu ne babakolera ensonga oluusi nga tebasanyuka, nga si basanyufu, ng'emitima minyiikaavu bwe bityo. Kale ebiseera ebisinga obungi ng'okyalinawo kyansi, okyalinawo akalembereza, mutambule mu mbuga ez'enjawulo. Naye nga ogenze bw'oba nga weekakasa nga yakulagiriddeyo naddala kituufu yakulaze nti bajja kukolera, tambula mu butuufu nga nabo bennyini bajja kusanyuka nga bakuterereza ensonga. Ate ogende nga naawe olinamu ku magezi agagoba enswera ku bbi nti kirabika bwe mba ngenda mu lutabaalo egindi tulabika lubeeramu ssente. Mukitegete ebintu ebityo. Weewaawo abakuumi Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.